1 yes ladies and gentlemen abalabi batezikya bbiri ng'okyali kutezikya eno gye nkuleetera bagiyita zinadde okunywa erimu abazannyi bo bonna ab'omulembe ate nga baaba olwaleero tuleetedde ddala kukuba olutu olw'oggwe tuleetedde ddala obulamu obukwata ku muntu wa bulijjo jangu ani gwolaga obugumba kwata empi kirimu eno zinadde okunywa batuukira okwokya ekifaananyi ky'olwo pipo gwe nnyini kyo ono munone mu mutwale esaaga kunsirwalirako eno erimu abakambwe ate nga bambi ki ekyattagali nze munnange byonna biri munda kungulu tebiriiko n'ebiri munda abazanyi bonga lutaako metoni kayanja mwanja Steven Kabanana bamuwadde akatogo n'ekikomando nga babigase wamu tabyagala okusangwa n'okusabulwa okusangwa Lava ekuleeta ebbugumu n'owulira Kabanana bakatamide okuba olutwe luno bagiyita zinadde okunywa muganda wange subscribinga ku YouTube channel yaffe ya Mwanje Steven Kabanana tugenda kuba tuleeta ebyakabi eby'omulembe Lava enyuma nga ne mu kirooto kale bakukiisingako mu kirooto ekikomando kiwa muno n'akabaga jijijide nga mbutuufa biri muno daba abaana abakola ssente abakolamu ate nga bawala banno gwe gundi gwe ne basajja banno bali wano daba Lava ekuze emabega Mwanje Steven Kabanana director waayo King Vijay agenda gireeta bulambalamba mu ddoboozi ly'abantu. Ladies and gentlemen, just beera ng'osubscribinga ku channel yaffe ate obeere bulindaala lwaki nedda kati bulira tune ebyo nanga bikyali awo uliranga yo byonna bikyali awo ngamba tune jangu munnange ebyo byonna bibaawo bakukwata babiri ng'oli muko ng'oza okunona omukazi ku buko gye yanobedde gwe oyogera naani bulira obedda muli ku video call mu video linga biki zinadde okunywa ulira Kabanana A2S Film Productions ebyokulya bireese agenda tutuuka waleese omuwala genda okulengera waleese omuwala wala bakuno omuyaye nga abeeri esi muyaye ono muyaye ono bawe sebo nina omuntu gwendeseeko wano waliwo omuntu gwendesa ninga akangende erimbeeko byendona ontaddewo mukuumire nedda munnange mukulu mbadde mulesa ninga akangende nde nze obwedda nze ndi wano gwogamba otya mbw ate olina gwoze nne gusimanyi gwoleseewo oli musiro oli mu mutwe mufu neeraliikirira ono yamugamba matani navaako wano wedda yaliwo tugenda maaso n'ekifaananyi genda eri pereza ekyatandika kakade etandikidde erudda ku lubalama lw'ennyanja waliwo abonekera mu mazzi ekyani ntandikwa bintu bingi ebiri mu nsi bye tuwulira olusabamu nga twegala tubibuusa amaaso oba oliawo okusulayo gwa naggamba nogamba kukugereesa kati omukyala wuno alabikidde bulabikizi mu nnyanja najja yolekera erudda ku lukalu ekyali ntandikwa tugenda maaso mpolampola nagamba oluwala bafirimu ngeno baako ekyokuyiga kyotwala mukazi avudde mu nnyanja nalyoka nengeri yokayokayoka gyalabika ndija ekyali ntandikwa tugenda maaso nagambye nga buli gyemiyinza nkwereza Sunlight Film Production bebakuleetedde firimu eno okutuusaako efirimu by Kintu Jonathan Alex so nga n'abakyala w'ennyanja The Devil Queen gyetandise eno gyotasande kulekani onyumizibwa bunyumizibwa nate nga bulijjo okuva mu Lugala Boys Productions ekyali ntandikwa Matopu Franka muzannyi so munange ekyo nga kiwedde tuddako ate erudda waliwo abavubuka abato abalina gye boolekera n'abagala teewo nga naye muzannyi we neetandika n'agambye eno ya modern namugerwa Halima n'agaye modern House of Movies eriwali eri ku Majestic Plaza level yakutana edduka liri namba 21 Kintu Jonathan Alex nga naye y'omu ku bazannyi ba firimu etandika tugende maaso Kasule Fatuma eno toyina kuleka ndi ogisubwa kada kulya Ibra ekyali ntandikwa era nga tugende maaso
tulya nabo Mudasiru ekyatandika Sekiranda Richard twagala tumanye ku mulundi guno firimu etandika bagiyita The Evil Queen oba n'abakyala w'ennyanja bintu bingi bye tuwulira oba oli awamu ne tubibuusa amaaso okusulayo gwa Nagamba naye ng'ate waliwo oluusi ekintu ky'oba olina okwetegereza nakyo Kawesi Michael nga niye muzannyi w'eno ekyali ntandikwa Kabugu Jona tukyatandika butandisi naye nga Ike Music ku Yamaha Center tukwagala nnyo webale kuwagira bina Uganda the number one music promoter Ike Yamaha Center LB59 tulya nabo Mudasiru yakoze ku transport kakati abaana bano nga bakwata engeri eryato kintu Jonathan ye yalonda abazannye aba firimu enetandika Sirabwa Joani makeup artist tukyatandika era nga tugende maaso kintu Jonathan Alex yakoze nga locations manager nga bagwa ku lyato Savage Pictures cinematographer ekyali ntandikwa Sekiranda Richard costume designer abaana no kye bakolanga balinnya lyato nga boolekera Lusiba Joseph Continuity ebiseera bisinga abantu ku nsi kuno oba obulamu bw'ensi eno buli omu alina engeri gyagala okulabika ni abutwalamu waliwo embeera ey'ekivubuka era nga waliwo ebintu ebiseera ebisinga ebikujju kwe batayagala kusubwa ekyo y'omuvubuka kyayita okulya obulamu kale bano bo bannaffe nga boolekera Mustafa Sekweyama ye script writer wa firimu eno ekyatandika butandisi kintu Jonathan Alex najja ateekamu esente zonna ezakagenze bakazannye kanaakulya Ibra assistant director naye nga director waayo wokuntiko yani kintu Jonathan Alex era yataddemu esente so nga Mustafa Sekweyama ye yagitendese ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso bannaffe tubalengera boolekera nga bakwata lyato nagambye buli lusozi n'engo yaakwo naye ekintu ekimu kyolina okumanya oluusi n'ennyanja eyo naye kwegamba ebeerako ebyakwo kale bintu bingi Katonda bye yatonda nassa ku nsi mulimu emisambwa mulimu abantu ebisolo gamba n'ebyewalula n'ebiwuka naye buli kimu kwegamba mu bulamu bwakyo kirina engeri gye kyeyisaamu ate nga tekiyingiridde bulamu bwa mulala oba bwakirala naye singa oba otuuse mu nsi y'ebinyomo naye ng'ate gwe muntu kitegeeza oba oyingiridde obwakabaka bw'ebinyomo nabyo oba obimazeeko emirembe kakati bannaffe bano nga bakwata lyato babe nga bagenda gye balaga naye nga nagambye ennyanja nezo kwegaziba n'ebyazo munange baana balenzi n'abaana bawala nga boolekera kwegamba bayambalidde ddala bulungi nnyo ngera omanye emyaka gy'abavubuka nti akulya bulamu eno wajja kola nga boolekera baana ennaku zino bakola ebintu bye bayita simanyi katugenze ku boati cruise bintu bagenze kulya bulamu boati cruise kadi bano bo bali ku kyabayise Kanu cruise bazze beetegekedde ebyokunywa bazze nabyo boolekedde erudda waliyo akazinga nga bava ku lyato bannaffe bano balabika bazze okuleka ni babaako engeri ate gye beesanyusaamu firimu yaffe tukyatandika ntandike era nga tugenda maaso nayo nga boolekera tulengera baana ba buwala na ba bulenzi nagaye mwemizi video netenga bulijjo era nze nkutuusaako yakutumirako wali ku Aisa Kidomole wasega waawo tugenda maaso tukyatandika butandisi manye ebya Aisha biba bya Kidomole buli kimu kiba kya Kidomole akuwera mu Kidomole kakati abalenzi bano n'abaana bano ab'obuwala tubalengera nga bayingira akazinga ekyali ntandikwa tunuulira
ya tugende maaso kwasi ya bwe mala we yayi bannaffe baatuuse kazinga gandi bwe mala we nagambe ejja n'ebibala olyawo bazze kulya bulamu bidi ngwino omuli nenawulika ekintu kino twaze nga tulina okikwasaganya kyogaa naawe oyagala ntendo sikyayagala balina meloni babejjudde embejjule buli kimu bagenda maaso bintu byakwesanyusa baleese ebibala ebigenda maaso n'ekyo kye baliko tugenda maaso ebyo bitegedde bulungi transport y'eryato agenda amuyigiriza tulese wali mumazirya ono bamugaye bamuleeta ku boat cruise ate kati awo badde ki maama era kabadde nga buno bayita obwenkasi abaludde eri ebweru kino ekintu manyi kati ffe ababeera ebulaya tulanyo gali amaato amanene era twagala ku maato amatono nga tutujja ku amaato amatono eri ewabeera amaato amanene gokka muva bulaaya eri alaba nnyo amaato amanene kati ekyamuleese eno kuba nalaba ne ku bwato obutono naawe firimu egenda maaso efirimu egenda maaso bali mulaavu gyolaba gwesudde etaweereza abintu muli bibyo ekira akakomando kange edda gamba gira kwata omunwe kwata omuwula kwata omuwula eweereza bulungi wini kwata omuwula tugenda maaso ekyatandika butandisi abamu bakutte eno buli omu atandise okulekanya atambula abe ng'afuna ekifo ekirungi ekimuwa okwesiima wali ono waka ekyali ntandikwa pura oyo yajiddemu akakapale ate eyo kaponfu kati ono omwami ye mufumbo era agamba ekyamulesezaayo mukazi we ng'akimanyi mu bifo nga bino mbeeramu abaana ab'obuwala abo boyinza okulekanya ogenda nabo mu maaso naye ate maama w'abaana tugenda maaso wala gwe maama w'abaana era wawaka w'abaana owulire bamubuuza ku by'omukyala we waka byayanukula abakazi gwe abakazi bali mu buzibu oli awasa omukazi era abakazi anerwa kimanyi waliwo omukazi ow'okwenjera naye n'omukazi ow'okubeera ewaka ali omukazi ow'omumikolo tugenda maaso wulirayo byayogera tayala kwesembera muzazi wawaka ekyamulese nga talina mukazi ogenda okulingira mwana zezo kala zenoonya mwana nengedde kimazale mwana kiyina enjeru mwana kati nasooka apakira amenvu afune embavu agenda otuuka eri mala okulaba ng'afuna embavu ye teyaleese abala bazze n'abaabwe yagaye tajja kuleeta kubanga akimanyi bulungi eno wabaayo mutaka ng'ayolekera eno wabaayo efirimu ekyatandika butandisi egenda modani Majestic Plaza level 5 edduuka liri namba 21 tulaba n'abakyala w'ennyanja anne gekano mbumalawo yakeesoka yeekyoka apo eyo yakunoba edda ntunula twalire yasoose twagiridde babiri naye okubi twagiridde babiri kaneno kyapati onoolidde apo nnyingi omuwala bw'abanga amanyidde emiyembe sejjembe emiyembe n'omusuula ku apo abanga ali entuntunu alinga ali ku ntende kati omuniga nga alumba afuuke mukwano gwo tugende okimanyi nti nkulengereredde eri neŋŋamba nti olina enjeru enjeru olina enjeru ati bagamba alina enjeru amulengereredde eri tebazze naye byakunywa kati wano tebazze na byakulya omanyi abalenzi abasinga bafunze abaana b'abandi kasita amanya nti oyo ayagala ebyokulya tugenda mu maaso kenkuleetedde ebyokulya twaleese wano ekidomoole kya apple kale yangu enjeru yeyo ya Aisha Kidomole alina enjeru ya Aisha Kidomole ng'agenda aleeta ebyokulya mutaka tayagala kufiirwa njeru eno ekyali ntandikwa eya firimu era nga tugenda maaso buzibu ki katusooke tugirabe munnange mulenzi ng'agenda era oyagala eyange gye mbankuwa anti era kale ekyo kiba kiraga mu kwange amazzi gali omuniga akugulira agamba nkugulidde naye mbituuka mu byokulya agamba yeye nsoma kadde kakodyo ng'olulya olaba nze okuwa era mbadde nyala manyi obukoddo bulevu kwe buli naye ate bw'otandika okulya nga wekatirawe kati tale eri olimba omukyala y'ono ono ng'agenda kuleeta gyagwirana n'amenvu ne apple tukyatandika butandisi ng'agenda kuleeta bintu byakulya twagala okumanya wa gye biggwera agenda okudda ebyokulya bireese agenda tutuuka waleese omuwala genda okulengera waleese omuwala olaba kuno omuyaye ng'abeeri
Esimu yayo ono. Muyaye. Ono bawe sebo. Nino omuntu gwendeseeko wano. Agumbadde tudde. Waliwo omuntu gwendesa ninga akangende erimbeeko byendona. Ontaddewo mukuumire. Tudde. Nedda munange mukulu mbadde mulesa ninga akangende nde. Nzembadde. Nze obwedda nze ndi wano gugamba otya mbu ate olina guzze ne gusimanyi gwoleseewo oli musiro oli mu mutwe mufu. Mutwe mufu. Kuva ku makyalo. Neeraliikirira. Ono yamugamba matannavaako wano wedda yaliwo. Oli wano. Tugenda maaso n'ekifaananyi. Genda eri. Osobola busirwazi. Ono yatambulirawo emisinde. Sikirabanga maama nyabo. Kumba omukazi gw'abadde yeemuulirako. Oddangayo abavubuka bangi mutomera. Ekyadde bagenda owulira ensekezi wawala. Gwe baby abasajja balese bakazi baabwe. Boyfriend yadduse ku girlfriend. Ku kino kye bawulidde buli omu yadduka lulwe. Tuve wano. Ensinzibu. Egenda maaso nagayo tukyatandika ntandike. Kakati ogenda okudda eno. Waliwo alindirira ajja kundaba. Muntu ago okubira essimu nga takwata. Naye nga kyekyanibadde kizuukusa omukyalo omufumbo matulutulu ng'alaga mweraliikirivu ali ku mulyango kwalindira. Muli ali mu kwekyankamula ajja kundaba. Simu nzikuba tazikwata yeeyita ki? Mutwe mufu. Yenna emirembe gimuwereddeko ddala. Omusajja ono alina kyanjagaza. Omusajja ono alina kyanjagaza. Tugenda maaso n'ekifaananyi. Agenda okebera ku ssaawa mmeka zino omuntu takomawo. Ayinza okuba nga alina ekimusunda. Omusajja nga n'atandika okulayikani akola ebintu ebiti atandise okulwalwayo nnyini alwalwayo takomawo. Tekibanga obwenzi buli mu progress. Tugenda maaso. Katuba tuli awo kumba omwami akomyewo. Maka gaago ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso. Omwami yakakomawo. Omwami yakadda. Akomawo bukomi. Avaawo mwami. Basi. Omukyalo obedda amulinze. Kumbe mwami gwe twalengedde ababadde ku beach bagenze simanyi ku gundi. Ye yabadde kennyini atandise yaleseeyo omukazi kye yamukoze omukazi ge yadde afunye enjeru ye kumbe eri enjeru yadde yabizibu. Kulinze tokomawo. Ogenda liiki. Kati agenda okudda omukyala atandikidde okuyomba. Bateranga kulya bonna ekyeggulo. Ate bwedda nkikubanga teyitamu. Esimu obedda teriiko obedda okola ki? Kumbe eri yakubiddwa engwala yadduse. Ambanga nti ogenda. Nagundi gw'olina okwegenderezanga. Bw'obanga olina gy'onoolwo ngambanga nze ne nkimanya nti olina wooli okusinga okunkubya omutima kyokka obedde onkubye emmeme nze n'omutima kati gunkubira mu kawago. Owulidde? Nsonyiwa mukwa. Bansonyiwe bebe. Nze ebyo saagala. Omanyi nsonyiwa oyo amala bitono. Yalinanga okugyayo ensawo ya bbaawe bw'aba ava ku mulimu yamwe. Ogenda okwetegereza. Mulekera. Tugenda maaso. Omukazi ogenda okulengera mmotoka mulimu engatto y'omukazi. Gwe musajja gwe. Kiki kino kyendaba? Mulimu engatto. Simanyi bwezze. Nga natandika okwewunza. Kolayo. Kyogamba tobimanyi. Obwedde gwe kyemukola weefula atabimanyi. Ndi wano. Efirimu egenda mu maaso. Engatto enezeetya. Bimanyi. Kyogamba tobimanyi. Musajja gw'otandise okwewunzawunza kumbe obwenzi obwoto bw'otandise obukulaakulanya. Oli wano ombuzaabuza nti obwedda jjaamu mungi. Egenda maaso. Bw'aludde mu jjaamu paka saa 6. Zaako. Nedda badda munange nyanguwa naye nsanze mu. Naye ng'alabika alimu. Kati ng'agamba nti ekireetedde engatto eno oba omukazi gw'atutteko yagyerabidde kuba alina omuntu gw'atutteko abadde omuyongobevu ng'omulwadde. N'agamba ndi kaamuyambe amutwaleko. Naye bw'amututteko n'amutuusa w'amutuusa leka engatto n'agyerabira. Kirabika ate ye batutte kooti ye. Olumye. Nannyini engatto ogimu. Omukazi ng'amugamba ekya kye tukeererako. Alina gw'atutteko omukazi. Ng'alayika adde mulwadde naye wamulese ekkooti ye agenze nayo. Kyokka ate omukazi yalabika alese engatto.
ono yamugamba nti jatubukereza nkokola saa kumenyere mute mutandika okwendeguza ojja kumpulira efirimu egenda maaso katuddako erudda baana bawala bali eno munnange ennaku zino ebintu byafuuka abakazi tebakyakaaya n'obusuubuzi bwafuuka obusuubuzi maduuka tegakyakolera mu bikuubo kati bo bennyini ge maduuka ennyambala yo ge masa kyogenda maaso n'okwolesa abaguzi ensani erimu obuzibu era omuntu ensigo etannakuba buswanyu munnange teweeyibaala bebi gwe wabadde wajjo bambi anko jangu naawe nze nga enfulemu nesinange naye anko batwatutwatwalere luli wangamba simanyi kama yuko ntiti mikyuzi yogera okudda eri nkugamba genda okugamba landiroodi amuweereze landiroodi nga takola ki tamuweereza twala eri aba n'atwalamu omulala wamma tugume omanyi n'ebintu bino ebyabaseddu nabyo olina okwefubako ennyo buli wogenda maaso n'otetuninga weekanga ate olina byofiiriddwa egenda maaso firimu ng'aleeta kintu kye alonze nzagala ebyo binaakali byagira nooza simanyi oluli simanyi sooti simanyi lwongo nedda tofaayo onagamba lyanguwa kyagala ni byakunduyisa luyisa nange indako gwe kwata bugali mpita tompa gali mpita wanze awo mba nfunye essanyu kiswite omununire mu kaveerwa biki byonyumya nze njagala gera alaali kwalaali kwendi awo kwalaali yongeramu ebiri mpozi kwalaali wega ebintu by'abakazi bizibu olaba ogamba otya mbooziyiza ng'ate mulimu oluusi olina booleka ne bagenda maaso kadi kabiniko ng'agenda maaso kabiniko kabi yongerako nti niiko kabiniko nze kabiniko yes kabiniko wanje tugenda maaso kabiniko kumba omukazi gwe yalonda ekkubo liteyali mukazi kyali kyetere kabiniko genda okwetegereza musajja mune yamuweweta kabiniko genda okwetegereza basi amanyabao walalala sikirabanga yamala kiraba oddangayo ogwo musambwa tujjukira bulungi nnyo firimu ng'etandika waliwo yafuluma ennyanja omusamba gutandise okubonyaabonya abavubuka b'ekibuga gutandise banne babamanyi mwagala nnyo enjawulo abavubuka mwagala enjawulo nnyini yinza otuuka eri omuntu okwawula ng'agattawo bugasi nga tayawula ng'agattawo bugasi egenda maaso nagambye modani mozisanga mwena abawagira ebina Uganda tubaagala nnyo twagala tumanye luddawa ku mulundi guno kyakuyiga ki ekiri mu firimu eno egenda maaso bane basigadde anko nagano kumpita kojja kojja abamukulundeka anko bamawono nawe olaba entumba ekojja olaba naye nga emmotoka ejjudde fira anko nedda anko bambi anko naawe agenda eri fira butwala fira kale maama omanye ebintu by'emirimu bizibu ne bw'obeera mwana wa buwala nga naye buli ajja gwe balekawo okirowoozaako noga edduuka lwakiri kyakola efirimu egenda maaso lwaki edduuka terikyatunda ono yakagenda wuno akomyewo naye ng'omuwala ono tumulengedde si muntu abasinga nga bamulaba banne abavubuka mwegendereze anko neera anko ono n'akyuka bulungi wamajangu ono agira atwala eri enkajanya mukazi mukulu egyo emyaka gyo bawe kyetunda egyo emyaka okyetunda ggwe anko wama kyonna kyogamba anko efirimu bagiyita n'abakyala w'ennyanja nagambye mu emizi vidiyo mwetusanga nazo tuli ku Segawa wotusanga edduuka liri SD 18 mitwalo 2 twala eri kabootongo nsaliraako tugenda maaso kale ejja kubeera emitwalo ng'egyo agenda kyagala kunduyisa mama w'abaana ayomba nnyo kintu kino njagala okozesa obukugu bwo kati omukongo gira wali tulabe egenda maaso nze mmanyi okulabirira nja kukulabira ndabirira era kyekyanganya okudda ewaka maye mukazi amanyi okundiisa amaluma ne ngamba gandaye omukongo nga bamuleeta ku kiwanja efirimu egenda maaso naye nga kyetutama kumanya ekibuga kyagwamu ensasa genna be bannanga abaana obulenzi muuko gamba kongo muuko yongerako kongo kintu kino saagala gira nsaa kunkikiitanya switi wo mukavera saagala kino bakyagala kwalaali olidde
twala ali awo wejja kwongeramu ebiri gye nadde nkusaliddeko. Mukongo agenda okulengera wakuta akutte wasava mukongo bannange. Mukongo kiri ekino gattako n'emboozi omanyi ebintu bino bannange mukongo agenda okwetegereza essavu lye lime piripisa essavu lidduse lindako olumala osasula bwonyabo olengera obwenzi bane mwegendereze katutake wa mutaka kera ku makya yambala bulungi yeetereza kachayi nga bakaleeta omukazi yamugaye byotambula ozunga ekiro obeera mu bakazi bo owoza simanyi kooti wajazise simanyi njagala tuginone yamugamba tulino ginona nze tonzanyirako teweemoolera ku nze saako neemolerako egenda mu maaso efirimu egenda mu maaso kachayi bakaleesi balina omukozi ewaka bakola dda kimu kiriya wa Sugar Bawulo yagaana ekikebe kikiriwo Sugar Bawulo yali egaanye munange genda maaso yeetereza labike nga asooka afune kachayi awo efirimu gye tulaba nage emanyiddwa nga n'abakyala w'ennyanja The Eva Queen nate nga bulijjo eminze nkutuusaako tugenda mu maaso mutaka nga yeetereza janja naye maka agasinga okusanga amaka agaluma akagaatyako era amawulire gayinza okyogerako ekyalo ewagundi banywa migaati buli ku makya ssebo agamaka gaba googerwako ewagundi munne bakoza omanyi waliwo ebyokunywera ku kyayi batakoza kikimbukoze omummonde ng'okoze omummonde mbwaleka nkoze jjuuni awo oba obuze teri bino byaggulira bawaka migaati nga gwe tomanyi bwe giwooma efirimu egenda maaso ekyatandika butandisi eno bagiyita n'abakyala w'ennyanja kati wala simu eyamukubirwa kyava agikwata hati nyowe konka wanterera nogamba ki nogamba ki mwarayi ye nikyoba tategeera amukubidde tatege jeni nkutegedde agenda omuntu amukubidde agenda amumanyi jeni mba yange wagijjiyo kati wali obaddeko omuntu nakubira essimu kiringa kidoomole wanakubira naye nga tomuwanga ku nnamba neweewunya gye yagijje omanyirawo Aisha kidoomole alayika alina gye yeetolerera Aisha ono egenda mukazi ono enamba yange yagijjawa kakati n'omukyala maze okwetereza yamugambye agenda muwerekerako olwaleero Tereza saagala ebyo kankulise kanadava muzannyo sinadda mubeera ano kimukomawo kiroleeti yamugambye bagenda bonna amulage gye yaleese kooti si kubanga yafunye omulala amuyambako okuzooza kakati float ina gye tulaga katini naye engoye ziddugala ziri mu kisenge ozooze bulungi efirimu egenda maaso balina omukozi ewaka olongoseewo bulungi yakuuma ewaka omukozi no naye anyirira nga abawaka obuluusi n'okusingawo kyekireetera omukozi okunyirira ennyo singa mukamaawe laba firimu njakulongoosa
nja kulongoosa. Olaba yali aka blue band akasemba kaba kanoze kasukali oza mukozi akoze ettama kumbe waba ali apakira obupakizi aliyo bibye ng'omugabo gwe ng'omukozi aye n'amala neegunda n'ebya boosi egenda maaso. Kakati munnange Mutaka ng'akwata mmoloka ng'ayolekera efirimu yaffe yiino. Mutaka ng'akwata mmotoka ng'ayolekera ogenda owulira konkona ge maka ge bazzeemu. Maka ge bazzeemu ono aba ali mu nju agenda okulaba abakonkona kiki. Oli abakonkona akonkona kiki agenda bane kyabanga abaggulira munne omuntu azze n'akonkona abazze kuyingira kubaggulira efirimu egenda maaso. Genda maaso ababuuziza ngera bw'omanya abantu okugyewo nga tubasuubira n'atunula nga yeekengedde awulira yeekengedde. Abantu bano bazze kukola kiwulira ono nga yeetereeza ng'amugamu neno mukazi wattu tugenze okujja ano nga tulina ekituleese Ndinda kali yabadde tali bulungi bali talina mpewo kadi ng'amugamba nabadde nva ku mulimu munnange nina omuntu gwe nasanzira ne muleetako eruyi eno. Omuntu oyo naŋŋamba abeera wano naye namulekedde kooti yange ekyo kyanvumisizza ewaka era kiro kiramba sibanjawudde. Kyala yayombye nnyo naŋŋamba mpaka tujje tunone kooti. Jane ng'asooka ayogera erinnya ly'omuwala muwala amuyita Jane we yamugambye naye Jane oyo amukubiddeko n'essimu ku makya. yafadda Kati ng'ona mugamba omuntu yali abeera wano mwannyinaze oba muganda wange yafa gwe baali bayita Jane naye bamugamba nti mwasanze Jane mulimba mukozesa byakunywa ki ono yeewuunya nnyo oba muyina ekibaleese ekirala nga mupalapalanya. Yamukubiddeko n'essimu nga tebannasimbula jjukira kujja ne yeewuunya omuwala oyo engeri gye yafunyeemu essimu. Omukyala alengera yamanyi omwami ali mu kabadde alayika azannya ng'atambula. efirimu egenda maaso. bwendeta album solo Kadi yamugamba nina ebifaananyi eby'omuntu gwe njogerako ffe gwe tumanyi gwe twaziika Jane kandeete alubamu mukulage. Ono waliwo Jane gwe yaleeseeko n'aleka engatto eno bagamba Jane abeera wano yafa. Omukazi amugamba ojja kummendegira nja kukuba ejjabaguta manyiira obwenzi obubajjudde. Ono ng'aleeta alubamu ng'asooka abikkula bw'amala okubikkula ng'agimukwasa kebera olaba oba muntu gwe walabye mwali omwo mwagala nnyo okubba oleka muli babbi muyina ekyabaleese kirala ng'abikkula ng'agenda maaso abikkula anoonya Jane. Efirimu yeeno 2010 guno Emmys Productions n'abakyala w'ennyanja y'efirimu gy'olaba genda okwetegereza abikkula baasi n'amugwako yoyo gwe nalabye ono yatyamu Jane gweno gwe balabye ono mwana nga twamuziika myaka 3 Jane twamuziika bannanga ebintu biri mu nsi bannanga abantu mubeere beegendereza ate ku mulembe guno ogw'okwemakula abantu nga bagenda ogwa mu buzibu bannange oyogera ku ndo Jane nze mba sikutegeera. Kati ono yamugamba nti okujja ng'olina kyogezaako okubala ekirala naye wekitaba ekyo ffe Jane waffe gwogerako Jane mufu ate mazima ekifaananyi n'agamba nti omuntu gw'ondaze gwe twaziika edda omuntu gw'ondaze muganda wange yafa edda Jane gw'oliko ono nga mbuzi okakasa mwamuziika yamugamba mmala ebbalaga malaalo mukakase ow'empaka bagamba akunama 2 tugende mutubuzaabuza nammwe olaba mumubuzaabuza Jane gwe nalabye gwe naleese n'aleka n'engatto ye n'atwala ekooti yange mukazi nanyombesa naŋŋamba tunone kooti kati ate nzija teŋŋamba Jane mufu tugende mundage Jane ng'afa atya Jane yafa atya
munange nga beesitula munange nga bayita wano efirimu yeeno bagenda kukola ki? Tugende embalaga amalaalo oba mulowooza mbalimba ng'abagaa tugende embalaga amalaalo oba mulowooza mbalimba ita wano tugende embalaga amalaalo oba mulowooza mbalimba ng'abayisaawo gye baaziika Jane kati ogenda otuuka wiiki gyadde bayagala kujja nakulima eno si ye jaketi kooti eno si ye kooti eri ku malaalo kwe yeebase bannange nze kyova olaba sikyatwala bantu okutwalako si kibi naye otutaani ekooti gye bamuwadde bannange omusambwa muzimu gwagitutta ekooti yina eri ku malaalo bannange olaba ebizibu byensi we bitandika okutambulira mu bantu bannange mutwalatwalako ekooti yino ekooti ogenda okulengera si yenze ge watutteko yoyo yennyini nawe tondeka mpisa bitondeka nawe basinida mwami yabadde awaka n'omukazi bagudde ku kyatale labe tabu bannange emisambwa giri mu nsi munera nagyo gyennyini gyegomba abaana bo laba 10 ono akulembedde yebbawooli oli ajja amulese yamugamba amwagala mu bulungi ne mu bubi ali mulinda omukyala yona agwira n'omwami oli yakulembedde 10 yakumyemu aka 10 laba aka 10 emmotoka ndaba nga gyerabidde kuba eyinza olwawo otandika misinde 2 gwaya basi emisambo gikwana abantu yatuukira ku giraasi y'amazzi okubanga aweweera ozanya n'ensi okubanga aweweeramu kati okumanya guno omusambwa gwa ttabbu gukuba n'essimu efirimu bagiyita n'abakyala w'ennyanja omukulu ali wano agenda okulira essimu evuga bannange mwabagamba mbu simanyi tekinologi sabo n'emisambwa gimanya amasimu era kati neguddamu negukuba oli agifuula bize guyina enamba yagwo oli wagambanga nti omuzimu gwamukubidde essimu tewakana gikuba bana egikuba ali enanywamu awulira munda yingini yakyamuse abibye kati agenda okulengera ani akuba sijja gikwata enamba y'essimu yagitegedde kwe gukubira n'agaana okukwata essimu efirimu egenda maaso kumbe gunyiga bannange emizimu bulijjo nagyo gigwa mulaavu kyeŋŋamba abaana b'obulenzi bannange emisambwa gisobola okuwasa gwe n'otamanya nti gukuwasizza naye nga kati gwatema ne guyingirawo mu ssimu bw'oba oganya ogikwata kenzi gye bulambalamba gwe gwennyini gufuusa essimu omwana mulezi abaali awo genda okwetegereza kyalengene ekyetere kyalengene bannange nyabo wawe nkukubira tokwata weefudde mukoko wano weefudde mukoko gwe musamba gwennyini ebiseera bisinga bagamba omuntu waffe empewo zikunsaziza ku nnyanja wava ku nnyanja mpitaako jangu nkweraavu wali oyagala laavu wagenda okuleeta ebyokulya tewadda wagenda ne gutandika okusika wegumusika gwemusika gwe bujangu gujja ne gumwawukanya ne gusika pitaako bannange laba eriiso ono ye ne gumula gwe ekyagenda maaso okuddako eno ewa Nabbigayiri mukazi wattu Nabbigayiri ali wano Nabbigayiri agenda maaso senga Nabbigayiri agenda maaso weyeetereza kati aba ali awo ng'ali wazze mugenyi nga nsanyuse nnyo nyina bannange Patricia omuwala ng'ajja ye Paatu ennaku zino bizibweko eyo
Nantula kandeeta akakeeka. Mtendo mami. Nenga je. Asaze wasooka ajja alabe ku maama we. Kuba waliwo ebintu ebitateredde. Zibu bwana. Mami wanje. Okweda nkuba essimu yo terika essimu yabadde ki? Nze wansubira n'essimu yo tobeera na ssimu kumpi awo. Munange essimu lyanda ali nsumbuwa. Efirimu egenda maaso. Nga bwobimanyi ebyange. Sandize nakujja senge essimu ebaddeko. Kasitoze. Owa era nze era nkulabye nako. Asaze walabika eno ejja okulabe ku maama we. Bwe tutyo. Olw'embeera egenda maaso. Tuli Ali atya mutabani wange. Maama ayagala okumanya ebiri ku mwana mutabani we w'obulenzi bba wa muwala we. Beera ki mwana. Omwana azze nga si musanyufu maama bizibu. tali bwa bulijjo. Maama waliwo ebintu ebitagenda bulungi munnange. Wuliriza nnyo omuwala ngeri gy'annyonnyolamu maama we. Amba bw'asanze omukyala ng'omukyala nga yeetaaga obuyambi mbuna bye bintu bba bye yamugamba ku mulundi guli. Naye abinnyonnyola bbaawe abinnyonnyola maama engeri bbaawe gye yabimunnyonnyolamu. embeera gy'alimu Kati jjukira yeetaaga ono lwamugamba ebintu ebyo ye yasigala awakanaga omusajja ono kyaleka alina ekintu kyaliko. kugera bibuzaabuza. Yalaba ng'omusajja amulimba era okuwakana okungi yafundikira agamba tugendeyo. Kale kooti Kooti ya. teyakomyewo nayo kakati nga mubuuza ekooti kagamba ekooti yagenze na mukyala Wuliriza. nonkubuulire tugenda gendayo era nga tusitukiramu nga tugenda nga ntwale w'omukyala gy'walese ki ekooti nga mami tugenda ow'omukyala Abinnyonnyola maama waabwe. Maama we Mwakoze mutya. ekyaddiridde ate kyogera bagenze otuuka ekooti. Ekooti yasangiddwa ku malaalo kumpi baabwe yatuteko musambwa era ekyaddiridde. Maama okimanyi omusajja adduse ndeka emabega Kazuba. Omusajja afubutuse nga ali mu byabampaane. niba tugenda kukola tutya Kyekintu ekyasinza okumusumbwa mukazi wattu. otusalire ku magezi Tamanyi kyakukola kati. Naye ninawo pulaani. pulaani kimanyi Nina omusawo gwe mmanyi. omusawo Kati maama yamugamba wekiba nga aliwo omuzimu gwatandise okubatambulirako guba gulina kukwatibwa bukwatibwa tetulina kulonzalonza. mami ana Ogwo omuzimu tujja gukwata. kine We have to catch the ghost. Mu buli mbeera tetukkiriza muzimu kutufuukira kirala. Kizibu kyo kyonna kigenda tereera. Maama ng'amusuubiza emirembe ogwo omuzimu gusaaga tujja gukwata. Nagambye firimu zino ozisangamu emizi video SD 18 ate wenna omusuubuzi oyanirizibwa ku Modern House of Movies edduuka namba 2 mu Majestic Plaza level ya 5 naye ng'okkirizibwa okulabika ndi osuubula n'otunda naye ekintu ky'okkubamu banayi duplicating si kirungi machangawo era ebinayuganda bino biriko amateeka gabitwala bw'osangibwa ng'okubyemu Kandi tuzze mu lulonda kambi. ekibuuzo kye banaakubuuza ky'onoddamu. Nange yomanyi kangende waka Egenda maaso. lwenkya tukere Kale nno maama ng'amaze okulabika nga kubeera nazze ndi bulungi egenda kangende waka tugenda maaso. tulina obuzibu. kale mami Maama ye yamusuubiza nti buli kimu kigenda kutereera. mami musule Singa embeera eba ekalubye nze mbuulira naye nga nze mmanyi bwe guba muzimu nga gekumazeeko emirembe ajja ogukwata mu manyi. Bajja gukwata gikwatika ogwo guzannya nani nankani gutwala ne kooti y'omwana wattu nja gukwata ogwo. Kafuuka labye kano kenkuleese. Kumbi bbaawe bamututte dda eri bamwebasizza kyobola abantu abamu bagenda oli n'agwa ku kintu n'atakimanya kinkyaguddeko musambwa gwamututte kanneero kyagamba musimanyi ndi kiki genda maaso Wenjagala olabe gwenze buli kyoŋŋamba nja kikuwa gwe kyolina okumanya kasitonda galaavu yonna laavu gimpe nze genda maaso kati gy'oli. tugenda maaso Ebyewuunyisa. ono kumbe yatidde dda ensi gy'ali mutagimanyi naye twatuuse tutya wano yasembye otegeera ng'ali mu wakati waka kati ngo ali mu kunywa mazzi ko omuntu naye bwe bamukimye nava ku kino ekitundu n'agenda ku kirala n'agamba nze bwe nti bwe nkola ebyange nze nsobola okuleka ninkuwa transport n'otambula transport kolerayo kwendi nze nina ebyama kwendi yagala kubimanya ng'agamba nina ebyewuunyisa ebintu bye byabadde nanti gwe totya nze nsobola okutwala mu lubaali nodda mu lutemya lwa liiso mu lubaali
ngutwale mu lubaali otye kwata wano namukomyawo laavu y'emisambo yenyuma lwakuba yabonkenke ate guba gukwagala gwo teri binombo ate byakusajjala atakuba woosajjalaatira emiwunyo giba gizze alengera atambula nga Ipsam tekumiddwa kisumuluzo nze nkutwala ebyewunyisa ngo oyina bingi baby nze nanyini ebyewunyisa ekirala eki kweni kati soko ondagayo ekirala ekyewunyisa ndagayo ekyewunyisa ekirala namulaga ekyewunyisa ogenda okwetegereza nkwongera ekyewunyisa omusamba tegukaddiwa bw'ogamba nti olaba n'akafuulamu akalulungu kiki otya kiyobadde kiraavu weritwala eri akana alengera akana akato kati omusamba egugamba nti oyagala mukadde nga gufuuka oyagala mutototo ngeye oyagala kyekirunyi ky'omusambwa bebi gwe gugamba bugambi nti leero mbadde nyagala omukazi gwe mba nsula naye kale nsule ne Beyonce nga gufuuka Beyonce guba mu ddiiro ne gutsaako ettala mu kisenge esigirize kuma zokka n'aleeta kwata ne gusika ebbaluwa kasita otandika okulaba ebintu bino omuntu ng'akulaga mbu simanyi kwata bbaluwa simanyi ndagaano ebintu ebimu bijjanga byolabanga eby'omuzannyo kati ng'amugamba eyo endagaano gye nkuwadde ebbaluwa ey'obufumbo bwange nze naawe kyoba olina okumanya nti nze nkwagadde ne gumuzaayo omusamba okugamba nti nze nkwagadde n'akomawo omusajja atwakomyewo unaakomyewo naddamu maama n'atandika okubugujja awulira akagoma kakuba kabangako eggalabi naye tuluba muye bamuwadde ebbaluwa bamugambye alina gisomeraka ebbaluwa bamugambye alina gisomeraka efirimu egenda maaso nasooka jasumulula ebbaluwa erimu ki ebbaluwa erimu ki tugenda maaso ng'asumulula Tony omusamba gwe gwawandiise gwe mwana gwe Tony nze okubale wansanga mu kisaalu era we mwali eri kabira nze naggwa era okuva le wantabaala nange nakulonda kati manya nze mukazi wo ambo buli matiga era bw'otampase owedde ebyamisambo atikuba kuteesa kiragiro wodda ni wodda siyo mawombe ng'akomawo mukyala omwami ye byamuweddeko dda kuba ebiragiro byatandise ofuluma wali lwaki tewaŋŋambye ng'ogenda ate nina kwanguwayo ate sirina kulayo bw'oba omuyanguwayo kitegeeza genda atandise n'okuyomba otambula n'otambula bbire mupango mala gatambula kiki otambuza ki oyagala kati okola bukozi nga bw'olabye nedda bansonyiwe embadde siina ki kintu ova wa maama gundi gwe kati nze nakikakasiza kuki nyabo gubeere omulundi gwe ogusooka ate atandise okuyomba akunsonyiwa ssebo kyala yeetonze kazi kuleeta bulesi wendeguza wano yendeguza saagala bebi bansonyiwe mukwano nsonyiwa naye kitiddeyo okumuneneramu mu buzibu bwe tulina ennaku zino omugambye ate kati buzibu ky'omugamba mugambye agenda maaso lwaki tebasose ku abadde alina ate siraba nsonga kyekuyo yabadde alina okugamba maama ku kizibu kye baliko abasalire ku magezi twetaaga obuyambi kubanga ebali tebakyayinza malako bokka mwandisose noneebuuzako nga tonaba kini ekiwandi kyeŋŋambye omala gatagala atufunidde ku magezi kyemanyi mama kimaliriza abadde ayina atufunidde magezi ki agambye mbu enkya tulina gye tujja okgenda nkere nnyo ku makya wa si taŋŋambye
Yatugenda maaso. Ne tunajja tujja okukeera ku makya ne maama. Ensonga tujja. Maama we yagenda okuyamba. Kali ng'amugamba nga tunakuleka ndi ogenda gye mulaga. Obasalira ku magezi sooka olabe. Agendo. Ebbaluwa. Baalese ebbaluwa omwami yagire. Ebbaluwa neetema. Ebbaluwa baagiwandiise nga ya mwami. Kati ono abadde agala agisoma omusamba mukambwe. Ebbaluwa ekutewa. Ebbaluwa ekutewa. Ebbaluwa yayuza oluyuza. Ebbaluwa ekutewa. Gwe agikebedde mu ntebe gy'atagitadde. Ebbaluwa yayuzizza dda. Ebbaluwa yayuzizza dda. Katonda atu. Egenda maaso. Kati ebbaluwa yagenda tetegerekese wagyeraze. Kati abaali mu kunaaba. Kati oli omukazi atandise okujja wonna. Olaba mujja omuntu mbuutu yataama nga muli bawe mungo. Mama. Amulumbye mu kinaabiro. Musambwa. Ekyo kibe kyakuyiga mu abalenzi abasunkuna. Emisambwa gyegomba abasajja najjo. Kino kibe kyakuyiga. Bino bye muwoleza simanyi. Musimanyi abakazi bangi abasajja batono. Abasajja mbu bali 30% kubakazi bali 75%. Ekyo kyalina okumanya nti abakazi abamu si baba bakazi. Misambwa. Owoza simanyi ogudde ku mukazi kumbe ogudde ku kyetere. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Twagala okumanya ludda wajja biggwera. Eno gye tulaba emanyiddwa nga n'abakyala w'ennyanja. Ndagaimwe emizi video natenga bulijjo. Songa Ike Music Yamaha. Tukwagala nnyo bale kwagira bina Uganda, the number one music promoter mu ggwanga. Ike Music egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Omukozi abaali mu kusiimula. Madam. Ogenda okulengera mukama we. Kumbe bani boss abadeki yadda ku bandulu yalala mama yalala wala obadeki boss yalala boss ali mundulu. Efirimu egenda maaso kyekyadirira nyabo era de nyabo kale ogenda okudde ne waliwo alumbye omusawo Muganda longi nyabo oba nkuyambe mu kinyabo wuliriza mbadde nzize ensonga ziri ze twali twakolako eza bizinesi zabadde zaterera bulungi era ne bakasitoma bafuna bulungi naye kati mbadde nkomyewo ku nsonga ya musajja jjajja mbadde neetaaga omusajja gwenda naye sente zange neetaaga omusajja bwe mba ngooye nanvugako nanziza awaka neetaaga omusajja gwe ntambula naye kwegamba neetaaga omusajja koze wano oyo omusajja omufunye kiwedde okujjako olina omusajja yenna gw'owulira birowoozo bino teyali badde bbaawo oba omuntu yenna gwe tunaakuleetera gw'ojja ogenda naye mulina naye nga yeebuzaabuza akoze wano ebyokwebuzabuza bino bigenda kuggwa manya nti kati oyo wo kale jjajja tekirimu mu buzibu bonna kale jjajja kigenda kuggwa bulungi kale jjajja egenda maaso. Egenda maaso. Kakati ebintu by'abasawo bizibu alikutereza bale okutereza agambye omusajja kiki abakazi balina ebizibu ono alina esente ze naye abasajja tabalaba abasajja baabula
oyo jajja lulenguza Muzukulu baba. Wini wange muganda we. Mutie eyo mulala ndala. Mutya. Mchaliyo. Kuli kanso ukinda be muleguza nze ndi wano. Omanyi. Awo. Uliriza. Zino mulwadde. Era muliraano awo yo. Olunaku lwagendo. Kadi nga mugamba ni olaba. Olina neighbor gw'olina alina omulwadde ku kitanda. Ndi aha. Ndi naye omulwadde oyo agenda fa. Kale omulwadde bw'anaafa waliwo omusajja gujja okugenda naye okuziika. Oli bw'anaamala okufa gwe ono gw'onoogenda naye okuziika yagenda okubabbaawo bwente bwenkirabye. Kitegedde. Ebiseera ebisinga lwabaawo afiirwa ate wabaawo abaafuna. Weni kale jjajja. Olw'ensonga eyo omwami oyo njagala buli kimu kimugambe. Fe tujja kubaawo awo ebbali nga tukuuma. Tunuulira. Agenda afuna musajja mulala. Suubira ojja muyitira. Ekyo buli kimu kigenda banga kitereerera bulungi. Ensonga bw'onaazi muyitiramu n'agenda okudda eno. Ndowooza ye n'aba entandikwa y'obulamu bwe okubanga butereera. Kale jjajja. Baaba nsonga eyo. Omwami ono mulengera wano. Si ye mwami Ssekiranda. Jjajja. Musajja muwanvu. Jjajja. Munene. Atambuza simbo. Ne bamulaga bulungi nnyo omusajja. Tayogera nnyo. Omwami oyo obudde bonna agenda kubawuwo. Agenda kubawuwo. Kale jjajja. Laba. Naye biggambe biteekeko nnyo omulaka. Ngenda biteeka mu nkola. Ze ensonga ezo muzzukulu. Kale jjajja. Ebisigadde tunaabiraba nga biteredde. Kale jjajja. Baaba no. Kakati ono yuno akyabirowoozaamu bamugayini omusajja gwaliko siwuwe waabwe era bamwagala naye gwe keera ku makya olabe nga ofuna ekintu ekito oli nga tomumanyi najja nagandigana amaka g'olimu gaveemu wano waffe vaawo gende buli kaseera abamugugumuka abamanyi omusamba gwe gukomyewo bosi nga we inaku zino agugumuka abugumusi wakiki Kiki. Omukozi tamanyi kyatu ku mukama we. Kumbe ebintu byonna byakoledde ebbanga eddene ne bbaawe. Akukubira bwereere. Olowooza nnyo. Ye ng'omukozi amanye ebikubya babosi pressure birowoozo. Kati amugamba lino bivaako. Nange simanyi na kyakola ye mbiveeko nzire ku ki. Firimu egenda maaso. Firimu egenda mu maaso. Gwe. Ani akonkona? Ni oyo. Kyava jalaba ani akonkona? Banaye. Genda okwetegereza. Mami. Kumbe nnyinaze. Yalabye muwala walayika tafaayo. Asazeewo yabajja. Ani mama lyose nijja. Ejje we navuddeeyo. Nkomawo wano. Sanga omwami wange atuddewo mu ntebe. Firimu egenda maaso. Ebbaluwa teyambuzeeko. Atandise omubuulira neera. Nga ngikutte bwe nti neetubulako. Ng'ate nze yabadde agikutte. Ebirala kwegamba ebyewuunyiso tebiggwa wano. Ebyewuunyiso tebiggwa wano. Mbadde naaba mu kiyigo. Nga naaba nga wumanyi. Omukazi tanneekiise mu maaso. Maama nti bino binaasoboka. Mpulira binsobedde. Sirina mirembe. Mpulira buli kimu kinsobedde. Tugenda kola kyokka ngambye. Bw'otugezaako ne tugenda ow'omusawo. Kyonna kye natuukako nze amanyi. Kati omusamba gwamugaye togezaako okunneerijjako. Abantu abamu emisambwa gibalumba. Oli n'alowooza nti ogwejjako kye kinaasoboka ne babagukwate. Ekyettabwa ekisooka guli gubanga mwoyo gubula ne guvaawo. Kati tegukwatika. Omuntu ogamba ekintu nkinywezezza n'omuguwa guguno. Kyokutta oba okikutte. Abantu bakoleddeko be bangi. Firimu egenda maaso ne yamugamba ni gw'osaaga. Ogwo omusamba guli ku byagwo. Bijja kugwa mu bwangu ddala. Yamugamba ogwo omusamba gusaaga. Akola. Bijja kukola. Omukazi nga yantiisizza. Firimu egenda maaso. Omusawo nze nfudde. Byo temuli.
bwe gubanga omusamba gwakanze naffe oli tumwesiga yasinga yakiri abalala bonna ajja gukwata oba tolanko kibookozi bamusamba wawe nga togulanko nga gukaaba agenda baguŋaŋale ng'owulira nekyoba okola weetegeke tugende njagala olabe ng'amugamba tukwate kubo tugende kati ogwo omusamba tulina ogunyweza bagukwate bukwasi kaakati bino bonna babiteesakanyako genda okwata omusambwa guno guli wali gutudde guwulira omusambwa gwe gwabasooka yewa omusawo baagala gukwata mugubamazeeko emirembe ne gusimbulirawo efirimu egenda maaso jajja wuuno ng'akutte emisambwa gwolaba oyo tukuliko amakubo kwini mutambudde midaala ndaala kwini nyoge midaala ndaala kwini ndaala ndaala tusooke tulabe ekiganye abaffe mmwe kiki kino kyendaba ono ani gwe mwatambudde naye omusawo ono bw'aba si mubbi mukozi wuliriza bw'aba si mubbi kwata mu mindi ya kimote leete tulabe ndaakani abatadde mweso amala obbayisa bakiwulire olabye kino ki kyemwaze nakyo kiraba eyenkana mukekutte egundi muwedde waawe abasawo bana abanga fala naye wakwatako zidde okunywa saagala musooke mulinde twongere okukebera tulabe teri mirembe gyamu kuba kale kino kyemulaba omusambo guno gubagobe kyemulaba tewayinza kubanga tewali nsonga okyogamba nakayima yinza obagoberera ku bwerere teguba na buzibu nga togutankuddemu mwagunayiza kaakati nno baleeta obuzibu nakayima yabaliko mwagukola ki nakayima akuba engwala nga n'empika otadde kola mufudde tugenda maaso ola n'abakyala w'ennyanja ye firimu gye tulaba mufudde kansooke ndabe wano guno omusamba tegugenda gwegugoba tebagugoba gwegugoba mwe muleeta temule olaba embeera ekaaye efirimu egenda maaso kino kyebalabye kwata oti kikino ogwo mugabali kwata omugubali gaayo omugubali kuba guno nakayima otyo naaka tunolera ono yategeera bulungi emisamba gino nakayima oti naleeta empowome kati mu mpowome wono nina obba nazaako omusamba guno gwe kemuli wano muterere temufaayo byonna ebintu bigenda terera aleese empowome muterere galibazana oti weni wakireeba oti empowome abanaliza mu mpowome saagala n'abanaliza ddala okakasani ebisiraani n'ebyonna byonna bibavaako ebisiraani efirimu egenda maaso togaana gwe kunaazibwa nagundi mujudde egenda maaso efirimu egenda maaso olw'ensonga eno gyetugendako buli muntu njagala weetegereze fenna tutunule wano ng'abagamba musooke mulabe n'abagambye omusambwa mu abaaguleeta muwakana kati ogenda kulaba oba simwe mwaguleeta waawe yaye
Mama oli akulagako va mu byolwali bakulagako mama kikyo musawo kyabalaze muddangayo efirimu egenda maaso baana bali ku lyato bano omwami bana bagenda ku naakani n'alengera bbaawe ng'ali mu kunyumya nagwo kyekiri kye bagambye nti omusajja yatabaala banaye nga mutabala yonna gye mutagalira mwegendereze olidda n'omusambwa nga tomanyi gye yagenda kazinga mbu bagenze simanyi kusanyuka kulya bulamu we yavaayo yajjayo n'omusambwa yavaayo nagwo kati gwajja gumulondoola omusambwa gwajja gumulondoola teri muzannyo efirimu yino omuzannyo teri omuzannyo tewali tugenda maaso kaakati kyakola nga asooka ajjayo kino ndeese eki nti sigiri nti eno si sigiri kwata enkumi eyo eddagala eryo kati ng'abagamba eyo enkumi oddagala mugitwale tugitwale wajaja oba tokiyina funa ewantu bwemutagenda nnyo laba oba olisalibirabibwako abantu babiri gwe noono kati abagamba banonye gye bassa enkumi terabibwako omuntu omulala ate mugitwale nti mugitwala bulungi kuba mwe mugimenyerako singa evaako akantu konna buli wolaba enkumi yali namba enkumi eyo naye buli wemenyekako omuntu yagenda temuzanyisa enkumi ndi kale jajja maama yaleese muwala bwe manyi bagamba ennyonyi enkulu yeyigiriza ento okujampu ijjako mu babiri basi okomewonedda temugezaako ne muzanyisa enkumi bulwako akatundu konna akamogolwa ku nkumi eyo nsingo ya muntu yekutuka mwe munamanya tutwale enkumi egenda maaso kaali omukulu ali wano sajja atwali wano tugenda maaso n'ekifaananyi yegenda maaso abaali awo oli omwami awo omukyala atuukira wayagalira wajjira wandanga abalenzi nzevaako yategeera musambu azendeka sigwe wanneenonera baneemubeera mu bidongo emisamba gyennaku zino nga gikuba ebidongo ogugwako olaba mukazi gula byakunywa ga mukazi ng'alina ssente kumbe gukwegombi kati ne bamutuninga ali ku remote abadde awoza nno kati ye zokka zaalinawo banje nange firi mbagiyita n'abakyala era n'abakyala sipeya sebo n'emisambo gigwa mulaavu musajja wattu bino byokwagalagala nnyo laavu kaakatuddako sayidi eno nabetabu naba firimu enkumyo yamusiritukako enkumi yagudde bamugambye ogenda okwetegereza enkumyo ebongose bamugambye yegendereza enkumi ebongose bannange bamugambye
Omwana wange mama. Bamugambye enkuma wemenyekera bweti. Omusamba gwabagamba temugezaako okunondoola, temugezaako okubaako kye muyinza okukola. Kuba temuyinza kumalako nange, wabula ky'oba okulandekera amakoota mbula ogende. Maama w'omuwala n'amugamba nti okufa n'obutanyagwa okulemererwa ayonoonye. Ono ali eno atambula mukazi wattu. Maama yatereka enkumyo. Maama yatereka enkumyo. Uyo. Uno. Uyo. Abagenda. Abagenda. Nagambye. Hey. Gumusazeeko. Genda kuba. Sabakanya okuntambala lwaki munnondoola? Emisambo era gyegiwa bali abasawo amaanyi. Kati bw'ogenda ku musawo ng'ate olwana na musambwa obanga agambye omusawo alwane ne boosi we. Kati n'olw'ensonga eyo emputto ereeta ki? N'amukwatako bukwazi n'alyoka. N'amufuulamu enkoko enseera. Kati ono ali mu buzibu. Kubanga abantu balaba enkoko etambula ku kyalo ennaku 3 nga tebalaba agiwondera. Eyinza osibira mu ntamu. Kati enkoko eri mu buzibu. Efirimu egenda maaso. Kati ogenda okuddako erudda eno. Waliwo eyeebase ali mu kulaala aladde. Ali wano aladde bulaazi. Nkola ki wano? Nkola ki? Agenda okwejjuukiriza. Kumbe musamba emusinda ennyo laavu muba mubire mutuuka mubire muyinza osibira mu makoola muyinza osibira wa. We mubeera ennyo mulaavu n'omusambwa. Bulaza. Kabulaza agenda okudda engulu ng'ali miti. Ng'ali miti. Tajjukira kuwalampa naye ng'ali eri mu busolya. Ali mu busolya. Nyabo. Ng'asooka atandika kuyiiyayiiya ngeri gy'afubutukayo. Ebintu by'ensi eno bizibu. Ebintu by'ensi eno bizibu maama. Ebintu by'ensi eno bizibu. Ebintu by'ensi tebirejeka. Naze nti eno omusambwa gwamuwanisa obedda alabanga abali ku lutanda. Kumba ali ku kyesuubo. Kati agenda okulengera gye gwamuleese. Gwe muti wennyini we batandikira laavu. We yagugambira amusimanye akwagala. Gwe musambwa ky'ogugamba kye gukola. Ogugamba kiri nga gukola ekyo. Efirimu egenda mu maaso. Efirimu egenda mu maaso. Ati ayo talinyanga ku miti. Yalinga akunukkiriza amapeera mu butwa bwe. Mapeera. Mama nyabo. Owe mama. Oba tomanyi ate okuvaayo weekalabula oyinza era okwekuuta n'ojja weekuuta. Mukasiko. Kati kye yakola n'atandika nga bagga nga tegunnadda kuba guyinza kuba kugenzeeko ku kyamisana. Yava eri emisinde. Bino byonna bikolwa byaki bya bwenzi. Buli wootagala ennyo mu nsi muno weegendereze. Oyinza ogwa kukyokya. Oli waaba. Gye mubadde ki gwe naawe mubadde ki? Simanyi bukukeddeko ono yalowooza musezi bumukeddeko. Simbula nga tannajja yinza okulemera waani naawe. Eno fowiru eremerawo. Bizibu ki muganda ngoze edduka. Guvuga Gende. Nkuvuga nesimanyi. Ekintu kino kuvuga n'ejja okutwala oli bukunya oli mugu. Ng'agenda. Nga bamuwonya. Agwe tofaayo. Gwevuga ontwale nja kuwa sente zonna z'oyagala. Yakukyajinga nyingi naye wandibudde nga tetunaba kuva kumpi n'omulya bwe gitulaga. Yawunze dda. Otuusiza gy'oli. Oyo omusanga ng'abakazi abalayira taliddamu kulonda bbala. Kale. Tugenda maaso. Nga beeyongerayo.
baba bagenda yanguwa baba genda ogenda okulengera onziruka onsobola odduka nakuwasiza ogaana kino kikuwa kyakuyiga ki toyinza kunsobola nakwe jangu gwe tokaleeta bannegonna enjawulo jangu omusambwa kati nze nagambye oli muwase ne bona otunulanga egongolo oli waawano owulidde ate omulundi oguddako wona oddamu okwekyanga gwe nno omusanyufu gulina ekintu kati era njagala kutwala mubazadde bange bakula nga gumugamba nkutwala waffe kati ewaabe w'emisambwa yewa gwamusika ne gumukomyawo ne guwunza oli nga kwe gulaba era ne gumutwala babe nga bagenda ebuyanja gye baguzaala ebuyanja yewaabe waagwo omuyingiza mu mazzi gumutwale batwala kiwedde takyalina waaganira batwala mwana mulenzi ono musajja watwera mutwala kumuwasa kasita gutuuka wano gwo kye gukola gwe kulabikanga jangu yagaana jangu bagenda batya busambwa kumutwala kukaala obusambwa mukwane nze nkyawumuddemu eno bwetyo bwegenze nagayizigenda modern house of Uganda movies Majestic Plaza level yakutana edduuka li namba 21 mwenna abawagira ebina Uganda tubagala nnyo EK Selector the number 1 music promoter tukwagala nnyo ne bakasuma bonna bakukiririzaamu mwebale kulaba ayina te mweraba